Yeah. Kick off. Ensengeka y'obusannyalazo, the electron configuration. Era enteekateeka y'obusannyalazo mu atom, the arrangement of electrons in an atom. Omungereza kyayita electron configuration, ye omuganda akiyita ensengeka y'obusannyalazo, electron configuration oba enteekateeka y'obusannyalazo, arrangement of electrons in an atom. Emirimu egyo gikwata ku nsengeka oba enteekateeka y'obusannyalazo ey'ekibalo mu atom, akatiddiitu akasookerwako akazima buli kintu, ekiramu n'ekitali kiramu mu buzima bwakyo. Jjukira nti bwe njogera ku katiddiitu k'ekintu akasookerwako, the basic particle of matter, basitegeeza nti akatiddiitu k'ekintu ako ke kenkomeredde. Weetegereze akatiddiitu k'ekintu akasookerwako, the basic particle of matter, era eno ye atomu. N'ate bwe twogera ku akatiddiitu k'ekintu akenkomeredde, the fundamental particle of matter, tuba tutegeeza ako akatiddiitu akatonniinya, akatinniinya, akatini ennyo, akatalina butiddiitu bulala bukazimba nate.